Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusizaako nnyo buli omu gy'asinziira, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutugye mutuusaako engalo. Nyina ensonga nkulu ze ngenda okwogerako nga sinaba kwogera birala. Ekindeese wano waliwo amawulire agafulumye nti nno omutaka Kasujju Lubinga oyo asumikira bakabaka abalangira n'abambejja nti Mukwate nti era atemeza mabega wa mitayimbwa. Amawulire ag'okubiri agafulumye abamu ne bagamba nti mufu yafudde yabuze. Kale n'ababika nammwe olwaleero ndowooza n'aboogerako. Waliwo ababuuza ebibuuzo eby'enjawulo. Ngenda kubabuulira kabaka wammwe, kabaka Kateebe, kabaka w'emisambwa, obuwangwa n'ennono kikyaliko. Mu puroguramu eno ngenda kubabuulira ebintu bingi nnyo nga bukwatidde n'ebyo ebikwatagana ku panelist waffe Jakana Sulaiman Nadduli. So ze ensonga enkulu esatu ze ngenda okuba nga njogerako. Mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kantandike nga neebaza. Neebaza nnyo abantu abatuyambye ne mutukwatirako. Bannaaye mutwagadde. Mbeebaza n'okwebaza kwonna kwe mumanyi. Mbasabira emikisa gyonna gibatambulireko mu byonna bye mukola. Njagendako ewa kabaka Kateebe ku kyoto ekyo ekyoto ekiriko emikisa egy'enjawulo. Buli muntu yenna muteereko oluku era nja kwogera ebyo ebisinga bye muŋŋamba kubanga eno nnono bwe birina okukolebwa. Abantu mwenna gye muli mukimanyi nti nno bino si byakweyingiza mu busamize. Ntera okutuuka eyo nentuulako ne kabaka w'emisambwa, kabaka w'emyoyo oyo nga yeewa obuwangwa n'ennono ku ntikko, kabaka Kateebe. Ntera okumusanga ku kyoto. Waliwo ekya kabaka mwatera okuseesa, naye ate waliwo ekyaffe abantu. So nga ntandika vidiyo eno nkubulira bw'oba mulangira nga oba oli mu mbejja weeyawule. Nja kutwala enku za mirundi ebiri, nja kutwala ez'abalangira n'abambejja mmwe abali ku mawanga, nja kutwala ne Zaffe ez'abantu. Ezo nno ntwala zaabo be neebaza mwekka abo batuyambyeko. Banaye bwe mundabira ku mukazi ayina eyasala akawalaata ng'atambula ku street ze Scotland eyo, mumunsonire ku ttama. Mumuŋŋambire mwagala nnyo, mumuŋŋambire ne byonna byakoledde abaana ba Uganda mbisiima. Bwe naafuna akasente nja kulinnya ennyonyi nzije mu Scotland. Neebaza abaana bonna, mwebaliza abaana bonna bayambye okuweerera. Nze nja batuusiza obubaka. Siinokoleyo linnya muligamba biki, naye bwe mundabira ku mukyala Omuganda eyasala akawalaata ng'atambula ku street ze Scotland eyo, mukyala ayinamu. Weebale nnyo. Bwe mundabira ku maama Faaza ababeera Boston mumuŋŋambire mutumidde. Maama Faaza weebale. Bwe mundabira ku balangira abali mu America eyo newankubadde amannya masirifu. Omukyala abeera e Canada eyo bwe mundabira ku mukyala omusomesa abeera e Canada. Abamumanyi mumumanyi, mumuŋŋambire nti nsiima nnyo. Ebyo byonna bigambo bya kusiima. Kankome wano ku butaka. Mwagadde kabaka Kateebe ne mwagala programu ze tubaweereza era mba mulyaza amaanya obutabasiima. Ng'oggyeko nze n'abo benjogeddeko mubeereddewo Jakana Sulaiman Nadduli ate mmwe mbeebazaako ensusso kubanga tukolera mu kunyigiriza na kunyigirizibwa. Naye ate era mutta akaseera ne mugamba nti katubeererewo mutabani w'olutabaalo. Mwebali. Mujja kuwulira ebigambo wali akola we wabeera n'aboogera.
so temubiti ebyo ffe tutambula nga tugenda ate nno ng'oggyeko abantu abasinga abakola bino nze ndi w'amawulire mbayitira amawulire naye nze ndi wabikolwa ate bwe nsanga ekizibu neegatta kubasobola okukijjawo nkulemberamu n'endiidinga abo balina omutima gwe gumu ne mbagamba tukwate wano ate bwe tukwatawo tuggusa ensonga bwe wabangawo omuntu asinzireyo n'anjogerako ekigambo okirowoozangako emirundi ebiri tompakaniranga 100 ku 100 naye okirowoozangako ogwokubiri you think twice obubadde bubaka bwa kubeebaza na kubategeeza nti akaseera ako konna kajja kubeerawo ak'okwogera ebintu bwe bityo naye temubitya. Puroguramu ya leero ntunuulidde ensonga ezo esooka ya Jakana Sulaiman Nadduli. Eyokubiri waliwo comments njaziyitamu wano katono ku simu yange naye namwe mujja kuba mulaba kyenscrollinga ku simu yange kikwatagana ku puroguramu eyayise kikwatagana ku ebyo puroguramu eyayise gye nakoze ne omulangiriza ate nga mulangira Professor Wasajja Kiwanuka eyo nayo waliwo comment ate zavudde okwo nazo njaziyitamu katono nnyo naye nja kubagala nnyo okwogera ku Kabaka Kateebe ate era njogere ne ku mutaka Kasujju Lubinga ntandise ntya munnanga obubaka buno newankubadde bugenda wa musibe naye kankikole bw'alivaayo muli bumuwa nkusaasiddeko munnange Jakana Sulaiman Nadduli eyakwatibwa mu nkwatibwa gye nabagamba gye yakwatibwamu era nga mbategeezako abadde tebakimanyi nti mutabani w'olutabaalo ayise mu court sessions ez'enjawulo ekisooka yalibanga kino sikyekakasa nteebereza kiteebereze kubanga saaliyo yatulugunyizibwa okukkiriza nti omusango nagukola naye nga bw'ali looya bwe yaleetebwa olunaku olwa Mande bamukwata Lwakutaano ababukedde mwawandiika bikyamu tebamukwata ku Mande bamukwata lwali Lwakutaano so lwe bamukwata n'ayita mu weekend munnanga tumunoonya olunaku olw'Emmande lwe twasobola okutegeera nti nno yateekebwa butuntumula mu kooti ate era nti baali bamukasa agambe nti ye nabikkiriza nabikola bamusalire busayizi ayite omumanyi enkola naye bwe yatuuka mu kooti yagaana nti nze ebyo ebinvunaanwa saabikola mu kyo nti ekyali kimukwasiza kwali kwogera bigambo ku mugenzi General Mwine ebyo ebyayogerwa era bye balinako obutambi bo bye balina obujulizi ku ebyo naye nze mbabuulira ku muntu oyo Jakana Sulaiman Nadduli okubategeeza nti bamusuula eyo butuntumula mu prison kale nno bye mbategeeza ku misango egimu egimuvunaanya naliko emabega eri gizze gitulondola nga nange nze omu ku yali agiriko naye nateekinga necessary steps nengenda nenkola statements ez'enjawulo era byonna ebyo muli bimanya kakati obubaka buno bugenda ewa munnange Jakana Sulaiman Nadduli kubanga newankubadde abamu abanyiiza ate oluusi mukwano gwange ate abasinga mukwano gwammwe abasinga otugoberera vidiyo oluusi zino nno teziba za bukake tutera nnyo zikolere abo abazaagala n'abatannatutegeera nga kwe bali bamala ne batutegeera they appreciate the work we do so munnange nkusaasirako teri ayagaliza muntu kintu ekyo naye yakomawo mu kooti olwokubiri yakomawo era kooti nebeera adjourned nsuubira mu nnaku ezitali wala Katonda yali muwa freedom abamukwata bali muwa freedom okusobola okufuna obujjanjabi kyali bagamba kyonna yalibeera akibayegambira naye era mu kyo mulimu some negativity waliwo abatandise okutambuza olugambo nti nze kanka kapitaali wano nti nze nakwasa Jakana era bulijjo bwe mbagambe wali akola ewabeera aboogera waliwo atambuza olugambo nga luyisa mu bantu nti oyo kankaka ye yalagirira abasirikale bakwate Jakana ng'era bwe bijja mu bitewulira nyongera okulabula abantu mmwe kuba nze nze mbabuulira mazima abantu be mulabanga source of information nga balumiriza abalanti ba agent mugenda kutwala akaseera katono mubategeere nti bo balina akazannyo ke bazannyira state ke bayita diversion mu kifo kyaffe concentratinga ku bigasa ebitutwala maaso ng'eggwanga baleeta ebibozi by'ekisiru ne batandika obidiscussinga kuba nze ng'akolera ku internet nkimanyi abantu abo bemusinga bemulaba ku internet our primary role kuba ffe guno omulimo tulina akasente ke tugufunamu naye ate nze nasukka ku by'obusente obwo obukolebwa online neŋŋenda ate mu kutereeza eggwanga kubanga guno gwe mukutu gwe mwakkiriziganya ne mufollowinga abantu emitwalo n'emitwalo sisobola ate kubavuga nga mbayiwa mu kinnya nga bwana bwambaata kati abantu abo be mutera okuggyako obujulizi ate
bo balumiriza ffe mu ngeri ya kwekwasa naye ate bo baddira ne baddira Abaganda Abanyankole Abasoga amawanga gonna ge tulina bannovana olina ajja n'ayogera ebigambo ng'ayagala badivertinga ng'eno waliyo ebikolebwa ebinyigiriza mmwe mumaliriza emyaka 10 mugimaze mu lugambo nga mugimaze mu bigambo by'abo abatalina ansa kati ne mwerabira ekituufu so nga ate singa mubadde guided properly by the media mwali badde mukola informed decisions ne zibatwala mu maaso awataliwo bintu bya government awataliwo bintu bya mawanga abataliwo bintu bya ddiini at least if the media had played its real role nga abantu bemujjako obujulizi abamu tebagibwako obujulizi mukimanyi singa media ebe playing role yayo entuufu mwali badde mukola ewe mwino kola kubanze enkiraba bwe nvayo n'ensonga entuufu I'm surprised by the reaction of the people react positively and create a change in a very short time abantu bareactinga mangu ne bajjawo ekizibu kyemantaddewo newankubadde baba bakijjawo mu butono nga ate sibe balina obuvunaanyizibwa obukijjawo naye at least ku lw'eggwanga lyabwe ne future z'abo abaana be bazadde making sure they react positively and they can create change kakati ekyo kyonna kivudde ku kiri yesu olugambo weeri waliwo atambuza olugambo n'agamba mbonze munze oba na informing state ekwate Jakana kugamba someone is hurt waliwo alumwa nga siri mu kkomera sisibwa kati n'atandika okutambuza ebyo ebigambo naye mukimanye nze sikolera ku diversion second sina sponsor sina kinsindikiriza mabega sina nsonga lwaki nimba sizirina I don't have reasons why I lie why should I lie kubanga obulimba tebuwangala olimba omwezi gumu abantu ne bakutegeera ne bakujajinga ne bakujja mu ddiiro bangi nnyo babadde wona I think you know how long I have existed here since 2016 from TV from now we've been from TMO and shifting mpaka ku Media Choice we have worked under the support of the people era mbebaza kale nno bwe biri batuukako eyo mukimanye nti nabagamba yes atambuza olugambo nawe motive yo kyoyagala okwakivinga ojja kyakivinga oyinza okukyakivinga using crooked means weird ways ng'okifunye mu ngeri nkyamu n'ekyo ojja okufuna kijja kuwangalawo temporarily amazima gajja kujja gatambule so mbategeezaako tewaliwo nsonga enzirira abakolerako online mukimanyi one of omuntu gwe nina panelist wange Jakana Sulaiman Daduli panelist wange waliwo entuuka ne myezi nga program tuzikola ne Jakana lwaki nali mwagadde mabega w'emitayimbwa nze nneme kukola nze kubanga y'omu ku benkola nabo nze nneme kukola so njagala musindike mukomera nze nkole ki ekyo kimu ekyokubiri emisango egimuvunaano nange ngirinako part kubanga baba bamuvunaana kwogera obutambi bwa Jakana obusinga nze mbukola so njagala Jakana bamutwale bamusibe ate nze kubanga obutambi nze mbukola so ayogere ekigambo redress yourself soko onywe ku chai making sure ayokya making sure kasukali kanoze n'amajani mwegali oddemu olowooze ng'obudde ku makya bw'oba musajja ajjamu n'essaati bw'oba mukyala kola ekigasa omubiri gubeere firi osobole okubanga osobola okwogera ebintu ebikwatagana yes there was that noise but still I want to tell you numirwa wamu ne Jakana abamu baalaba Jakana bamutwala mu court I did not go I have my personal reasons era Jakana azimanyi kubanga nze naye tumanyi saagenda olw'ensonga nti nze omu ku bali ku listi bwe bayigga ng'oggyeko ekya Jakana omusiba yenna alina abasobola omulwanirira naye ate nze kankaka somewhere somehow tebasobola kugamba nti waliwo oluwo omusezi ne weetwala ategedde nyina bammenta bange bali mu USA eyo abanjigiriza bye saasoma abamu batera kunkubirako nansomesa nti bayita political criminality bwe wabaawo omuntu akuwaayira ekintu don't underestimate eyakinsomesa muzeeyi wange ndowooza muzeeyi wange ndowooza otegedde wansomesa era mukama wange nakikwata never underestimate tugamba toyisangamu mulabewo maaso ne bw'aba mutono atya yensonga lwaki I reacted so bayinza okuba bakyogera olw'okuba nti Jakana bamproducinga mu court on Tuesday I wasn't there but still it was available in the mainstream media mwabaliyo do you know how the media made it to that courtroom muyinza okuba temukimanyi so obubaka buno mbweze erimu abalumwa Ssaako n'abo abadde bagoberera ensonga ekyokubiri waliwo eyabise omutaka Kasujju Lubinga omutaka Kasujju Lubinga yes mumulaba nkola naye programs kuba bwe kikwatako nabagamba nze nga kanka kaseegeziwaza bwaba waliwo ensonga seefuula senga omugezi jjajja omugezi mubamanya abeeteekako naye yeeyogerako n'ekigambo nti nze omugezi era n'erinnya lyeyita ayagala ye bamuwaana obugezi
it's not a one day thing nti oyogedde ekyamagezi okwogera ekyamagezi n'okukola ebyamagezi n'okuba omugezi byonna byalibanga birimu magezi naye oluusi tebikubeera so you don't need people to tell you that oli mugezi naye ensonga lwaki nkugamba ebyobugezi nze bwe mba nyina ensonga gye mbubuuza nga ngibuuza oyo yennyini gwe kikwatako Kasujju Lubinga si kubeera bubeezi nti nonkola naye programs naye era muzeeyi mukwano gwange alina bingi bye muyigirako bye tudda wali ne tunyumya n'abinyamba mu bulamu that's why obulamu bwange bujja genda mu maaso nga obwabogezi budda mabega so waliwo eyabise Kasujju Lubinga n'agamba afudde on social media yes social media ffe kwe tukolera naye omulimo mugukola bubi mwabagukola naffe ffe tugukola mu nkola eyamba abalala n'ate mwe mugukola bubi waliyagala views ng'obisa omuntu naye ate towangaala nazo bwakomawo oyogera biki n'abagoberera ebintu by'ekiyaye bino nange nja tutandika oddawutenga entegeera yammwe oli n'abika omuntu n'abika Kabaka emyaka 3 Kabaka n'atafa era ng'oyo ddamu omuwuliriza waliwo amaze weeks oba ali myezi 2 abika General Sali bwe yalabiseeko mu bantu oba ogenda kugamba ki let's put aside General Sali, the personality of General Sali, the presidency, okubeera muganda wa president, yes n'omubika. Kakati be wali obikira basanyuke nti afudde kati banyiige kyokka ekisigiga okunsesa era basigala bakulaba ate osigala bobika. Ebintu bino atamanyi bwe bakola mawulire nkubira mpa free lessons how to achieve nze kuba nfuna following ku videos nezituuka mu mitwalo n'emitwalo naye nze sikakankake njogeraga amaziba abantu bangi nnyo abalabe ebyammwe ate ne badde wange comparinga ekyenjawulo nti ate byonna sisobola bikola nammwe mulina okubeerawo mukole ebyammwe ffenna tukole omulimo gutambule mugugjeemu obulimba akati waliwo yabise Kasujju Lubinga mu programu eno tujja kwogerako ne Kasujju Lubinga mweno programu yennyini tugenda kwogerako ne Kasujju Lubinga omulala n'agamba nti Kasujju Lubinga mukwate musibe kanzire wali wembagambidde nti abantu bave mujjako obujulizi obwa video zino bakozesebwa abo abantu be batuvunaana nti ffe betukolera ne babakozesa okusobola okupreparinga public baba preparinga for bad news mu mawulire zeitamali emirundi yakinjigiriza nerabidde ttamu bakiyita preparing the gullible society for bad news batera okweyambisa abantu abo bateeketeeke society nga banaakola ekintu nti Kasujju Lubinga waba wanaayagala okumukwata batera okweyambisa those fake guys online basobola okusaasaanya olugambo nti gundi mukwate such that bwe baba bakwata kiwedde. I'm not a victim to that because for me I know how to beat that system. Naye ate abazeeyi bano nga bamuzeeyi Kasujju Lubinga omuntu okuvaayo n'ayogera ku kirina okukolebwa ate gwe n'ovaayo ne oyita eri ne weeyambisa abagwagwa bamubike bakole ki okubika babasasulirawa gye babikira so omu yamubise omu n'agamba mukwate musibe naye njagala okubategeeza Kasujju Lubinga akola ennono ye naye agikolera mu kunyigirizibwa so ngenda kutwalayo eddakiika entono nnyo nga nkubira omutaka Kasujju Lubinga kamukubireko mumuwulire era essimu bwetayitamu kuba essimu yenjiina bwetayitamu nja kumanya either musibe nnyongere okunoonyereza bweyitamu nja kumutegeere era tujja kwogera ffenna omutaka Kasujju Lubinga kali kasooke nkubire ku mutaka Kasujju Lubinga kyanaatugamba kisangulewo ebyo mutambule n'ekyo kye yabagamba eri abalwanyisa bye yabagamba okuwonya Kabaka kubanga omutaka Kasujju yayogera ku ngeri nnono gyayinza okuyambamu Kabaka awone kati aba batera okubyogera abeeyambisibwa bali ate muli bagwamu oluvannyuma ne bajja ne batandika okupreparinga public Kasujju Lubinga kubanga omutaka Kasujju yagamba ayagala kulaba Kabaka kambabulira akazanyo ke muzannya ako tukamanyi baba baagala nti Ssaabasajja Kabaka aleme kulaba Kasujju olw'ensonga nti Kasujju ate omusibe ali mukomera Kabaka agenda mulaba atasobola Kabaka kusaba ajja kuwulira nawulidde bagamba nti Kasujju musibe alabika alina emisango gyazza oba nawulidde Kasujju yakoze Kasujju Lubinga asobola okufa ne mutakitegeera kyokka oli n'abika yes afunayo bu views obwo bwaba tategeera abatonotono abalina data abalina free wifi ne balaba ne babiteekako ne bamala obudde oluusi balaba kusunga oluusi balaba tubuulira ffe tusobole okubabuulira amazima fe oluusi kye mutuyamba mutukolera n'amawulire kuba bw'oyogera ku muntu gwe nabadde naye eggulo nze mba nkusekerera sigaana kufa omuntu asobola okufa nga wakamutunulako bwoti naye ate nze sibika atannafa kasooke kubireko ku mutaka Kasujju ndyoke tweyongereyo ne programu eno. Hello? Omutaka nsanyusa okuwuliza. Kale mukama wange. Okyaliyo? Nkyali mulamu. Adina basi babutawulira ku ddoboozi baŋŋambye
waliwo yakubise nangamba omutaka yafudde. Anti abantu bangi banoonya nnyo ebyabwe. Abantu banoonya babulwa ebyokkola. Balina obuzannyo bungi ffe betegeera. Abantu balina ebigambo by'obufuzi. Hello? Sebo. Omanyi gye weekwese eyo netiwaaka egira n'ebulabula obadde oŋŋamba ab'ebyobufuzi bakola batya? Abantu abalimu ebyobufuzi bazannyaza. Ku buntu obwo nagezaako okuwandiika. Nagezaako kunnyonnyola kulaga bekikwatako bakikole. Oli okuvaayo n'ayogera ku nyumba na miryango mwenda tekitegeeza nti tukolerera no kutambuza nnono eyimirizaawo bwaba. Mutaka ng'olabye okuwana netiwaaka. Kati awo nkufunye bulungi aho obadde okyaŋŋamba. Ennono yeekuuma obwakabaka n'obuwangwa. Mazima. Tusigala tutambuza ennono tugikole. Kati Queen bwe yavuddewo omulangira omulala teyazze. Omulangira yazze. Ebizimbe n'embiri byonna baabikubye bukubi. Akati oli bw'aba ye ng'agamba nti anoonya masanga kwefunira ssente simanyi alina emikolo gy'ayagala okukola. Teryamugaana. Era nze sajja kulwana lutalo lwonna n'okutereeza babikole. Si mu lutalo, si mu kukuŋŋaanya bwe balabanga bwe balina abaminisita ab'ennono n'abalala bekikwatako bayinza okubikola. Naye nze nabalagako kitundu ekyetaaga okukola. Naye kaakati ng'abo abagenda mu maaso nga batubika kyoyinza gaana kuba omuntu afa essaawa yonna ng'obadde naye asobola okufa naye nze kirina lutalo na muntu. Naye ate nayagala kubannyonnyola. Waliwo eyafulumiza amawulire nti oli Mukwate baakusibye. Sebo oyogerera mu kkomera. Simanyi gye babijja. Baleme kuwaayiriza abantu b'abeene nti baliwo abagira wayinza okubaawo okuyigganyizibwa oba okutiitiira naye nga siri mu kkomera ndi bweru era ndi mulamu. Abatambuze eŋŋamba abo simanyi ekigendererwa kyabwe kiri ki? Walitegeerako kuba kulowooza nti waliwo bye twogera ebitali bituufu. Mazima. Yasiri bantu bwonoonyi naye ffe twayagala kulaga abantu kitangaala. Mazima. Era abantu bali babakyetaaga ebitangaala ebisingawo awo tukyabibawa nno. Mazima. Tujja kubireeta naye bonna abatwagaliza okubeera abalamu batulabire era obagambe nti Kasujju gyali mulamu era ali bulungi era si Mukwate era takwatibwangako. Era sirowooza nti ebyokuggyako abalina bye banoonya nti bayisaawo akatambi nga ate enkya ne bakugwira ekiyiifuyiifu. Era be bali mu bintu ng'ebyo be twayogerako abo bayinza okwogera ebigambo ebyo naye nga sirina gwe nnenya kubanga abantu twamala emyaka 3 ng'obwakabaka tebuliiwo. Abantu nga tebabitegeera abantu banoonya kamera na bitiibwa. Mazima. Owulidde kulowooza naye ye nnono eba nnono. Tuyinza wano ewaffe mu Buganda kuyita kato wasswa. Mazima. Owulidde ebintu byaffe bitambulira mu nnono balongo busaale bwebityo. Mazima. Bonna abatwagaliza ebirungi nange mbaagaliza birungi byerere n'abanjagaliza ebibi naye era nze mbaagaliza birungi byerere. Kubanga nze kwali kusomesa. Emirimu gyonna egy'ennono okyagikutte kannabwala oba naawe walegeza olw'abakulwanyisa? Ate tetulegeza ennono yeekubanja nti ennono esalanga girita. Mazima. Tolina bw'ogiregeza olina gikola. Mazima. Wabaawo ekyetaagisa naye kaakati essaawa eno tetulina nti obusobozi kuba emirimu gy'ennono gyetaagisa entambula gyetaagisa ebintu ebitaliiwo naye wabaawo oguguddewo oyinza okugutambula. Kale nno bwe naafunayo akasimu ak'ekyama akatali ka kamera nja kusaba abantu bwe walabaawo ekikunyigiriza eriyo abakyayagala ennono etambule ng'etambuliramu abo abatuufu abaagikwasibwa. Nja kusobola okubeebuuzaako mubagaye nti waayi Kasujju anyigirizibwa wano na wano ate emirimu akyagikola kannabwala. Nze nno mbadde mmanyi wagivaako olw'okuba onyigirizibwa naye nkitegedde okyagitambuza. Tewali wakunyigiriza ku nnono ennono yo olina gituukiriza okutuusa essaawa yo envannyuma. Mazima. Kubanga ffe tetutera kulekulira nnono kuba kufa kwe kukugjawo ate omulala n'atandika. Mazima. Adde migere.
wawulizaako ku Ssaabasajja Kabaka waffe abakulu ab'okuntikko abo bwewali badde obuuza wakati nze eno gye mbeera Mubende kaakati oyinza otya okumanya ebifo embuga mazima tujjako ng'ofunye akasimu naye bekikwatako oba ab'oluli olulangira bekikwatako bayinza okugira kubaffe nno ne tugamba kubeera kumanya waali naye munna ekiriiwo akati ate naakuddamu oyagala nkulimbe okuva luli lwe baakumaakisa esogenda mu lubiri tewabangawo nkola ekuggulirawo nti omukulu ajja alabe munne sirabangayo kantu konna naye katumusabire Ssaabasajja assuuke mazima abantu batereere emitima mazima kale omutaka neyanziza nnyo tukusabira bulamu lwe tukwetaaga okwebuuzangako obeerengawo kale munnansi okay kakati ndooza mubiwulidde oye mutaka Kasujju mutaka Kasujju gyali so eyabyogedde ne kuwabijje gwe abadde abimanyi so musootinge bwabanga mukwano gwo nnyo kuba abamu mulemera ku bantu ababi ate ne mulemerako nga mulowooza byogera bituufu muwabule mukubire simu omugambe nti bw'obanga otuwa amawulire tuwe matuufu ekisinga okunnuma nti Uganda yaffe edda mabega ekigizza emabega nti n'akaseera we yali badde eddira mu maaso fe abalina okuwa abantu information ku basinzira okukola decisions ezitwala ensi mu maaso tubeera mu bya kisiru boogera bino byakubika bwe bakola those political diversions. Political diversionary is an art of keeping a gullible society stationed. Stationed kwe kubeera nga ababeerawo tebavaawo. I advise our followers and the general public who are not media, who are not journalists. Mbawa amagezi nti ebintu bye mwogera mubijenga ku bantu abajjikako obujulizi. Waliwo abantu nga naawe omulaba munne kyayetagikako obujulizi. Nga ye kennyini ku byayogera talina kye yali abadde, talinaawo na step gye yali akoze kuva mu katebe ke mwayogerera. 2. The authenticity. First authenticate the source and the type. Kati waliwo abavubuka bo bayiga editing ono wa bulijjo batera okubafera. Oli naddira endagamuntu ya William Ruto n'agira n'ateekako akafaananyi ka William Ruto n'akafitinga mu national ID. Abantu b'omu diaspora ne bakatambuza. Ffe ba graphic editors tubabuulira nti oluusi ebiba byogeddwa oba ebyamala bye baba batambuza tebibeera bituufu. So I advise people in the diaspora, nyina amagezi ge njagala okubawa. Mukoleeyo website, mufune ne ba researchers abantu abalimu ensanga 2 oba 5, bakoleeyo website esobola okugira fake news. Bwe mubeera wabeerayo website nti yes buli muntu akkirizibwa okufulumya amawulire ne gavumenti zifulumya amawulire okusobola okulaba biki naye bano bakikola bubi. Bana diaspora mukoleyo website yammwe nga website mugiwadde abantu abatali baggulirira babateerengako so nga buli kye mulaba mukibakanyugira ne bafinding out the authenticity ne bakiredi flagginga oba ne bakitiikinga. This is according to our sources, this is the right information. You can do that job such that muna diaspora inanga tonnaba kuwogera na kusaasaanya katambi osooka ne weebuuzaako ku fact check website oba fake news website oba fake news whatever website n'omanya nti kino kiri fake kino tekiri fake. Those things will help you make the right decisions kubanga oluusi bibawabya abantu ne babalyako ne sente zammwe for no good reason. So simanyi yatandikawo muze gwa kubika bakiwuugulu abo ababika n'obikagundi abo n'ababika osobola okubika Mutaka Kasujju nze nga mumanyi nze naye ne tuseka ne tugamba erodi yakuzibaga Mutaka bakubise wano ne tusekamu naye wenyiigira ye muntu abika Ssaabasajja Kabaka bamala omubika mwaka guli eriyo abakyala bambi ng'emitima gibaluma mubakaabya amaziga oli nabeera mu maka ge n'akabanaga ye Kabaka wange olw'okuba akuze mu myaka nga tekinologi ffe tumweyambisa bubi ye muzzukulu we buli kyamulaga alowooza kituufu ate nga ne muzzukulu we ndowooza talina kapasite eraba nti kino kiri authentic oba tekiri. Kakati mukaabya abakyala abakulu amaziga ndowooza muba ne motives oba ez'okubanyaga engeri gye bakuze mubakaabya. Kati nga waliwo omukyala yankubira n'aŋŋamba Kabaka waffe muwambe bamuwamba nayo yes ejo sibinaako obujulizi munange naye yabimanya eriiso ly'omukulu naye n'ayogera ekintu ekiri fane Kabaka waffe yeeyoleza n'ebintu yeekunyiza n'engoye
nenga kati oba ani alumye omukadde ono omutima bambi. So I was advising people in the diaspora tukolewo website nga website yammwe eyo esobola okufuna credible sources. Nze bwonkubira n'ongamba nti kyekibadde ku William Street, I can go there ku William Street. Yes, mbeera busy naye nsobola okwasigninga nti kyekiri ku William Street awo olina akolera a video evidence nti awe boogedde weewano tewaliwo kino, such that tulongosa media yaffe. I want the face of the media of Uganda to change, because ekitulemeze emabega mu nsonga ezimu nti batuwa information enfu, ate bennyini abaagala tufune information enfu be bagituwa bo bennyini beeyambisa, bo basigale ng'eno ebyaddala bitambula nga mmwe mwogera feke. Eri balima bano bakola biki, bano balunda mata batunda biki, mwe muli mu fake news. So njagala naffe twejjeyo bwadde ne ligambwako nnyini lyo yefe bamu. Nze nange bwe mba nkoze amawulire ne gagira nze sigaana kwekubajje kubanze ndi wamali solo bagamba nti ekituufu eggulire lyasooka nalifuna mbwenti nange nali ndowooza tuufu saali authenticating kulaba tuufu obutuufu bwalyo, naye namala ne mbabuulira kino na kino, naye nzira ogwokubiri ababa bakirabe ne bakitegeera fake news. So Mutaka Kasujju gyali akyakola ensonga z'ennono akaluubirizibwamu nti engeri gyali musajja mwavu takyafuna ka facilitation akamotoka biki ebyo bwe bityo, ogira n'omukubirako kasimu. Ate abasajja abo mubakozese kati ng'Omutaka Kasujju ombuuza n'ekufunira lead n'oyogera naye mubakozese, kuba balina bingi bibamanye ebituyamba ngaffe, kuba bino byabazaalibwamu babikoze all the time. So mbadde mbasaba timbakozese bulungi, balina n'ebintu bibasobola okubayamba mulamu obwa bulijjo ne Buganda esobola okujja ekigere okuva weeri. Njagala genda ku mulangira wammwe, omulangira Kateebe ye mulangira Nakibinge eriri yaliko erya Yoweri Nakibinge ono nga yatudde mu kitiibwa ky'obwa Kateebe. Omulangira Nakibinge ayina kuba Kabaka ajjudde, naye olwokuba tulina Ssaabasajja Kabaka ntutera nnyo okweyambisa ekyomulangira naye nga Kabaka waffe w'emyoyo. Njagala okubategeezaako nti nno lwakuba ennaku zino nabawa update eri bwe yagabula ekijjulo kya Ndawula n'akigabula abaana n'embalaga gye yazza, kati ennaku zino takyatuula. Omulangira yaddamu okwowola ensonga y'ennono, yaddamu okuttukiza okuyita emisambwa gye gyali gyekweka, gyonna era agenda ensonga azikolako. Abafunye akakisa okukyaza ku mulangira, mumanyi omulangira nze yansobera munnange, si kunsobera mu ngeri embi naye mwewuunya. Omusajja n'obukkakkamu bwe Kabaka mulamba, naye mukimanyi asiima n'akyalako ne maka g'omuntu. Ayina eyo gye yali, naye ndaba ekintu ekyenjawulo, buvidiyo buno nabukwata mmaze ekkakibwa kubukwata kubanga balina ensonga ze bakola. Ayina ewa Ssaalongo omu gye yakyala nga Ssaalongo oyo yakazaala peya z'abalongo, ndowooza alina peya 4 oba 6 oba 4, kati let me recall properly, ndowooza omusajja yakazaala peya z'abalongo 6. Naye nga ku peya z'abalongo ezo kuliko ez'abaana, kuliko n'ebyewalula, byonna nabirabako. Nze nno nyina omukisa okulaba ku bintu bino. Naye Kabaka yasobola okwa-identifying ono bwe yamugamba, na-identifying era n'asiima amaka ago agakyalimu akola ensonga z'ennono. Mbagamba nti yasiima so si mmwe mumuyita, naye olw'okuba musajja mukakkamu nnyo nze nakizuula tagaana. Asobola okwogera naye osobola okwogera naye waliwo ebintu ebibatawaanya ebibaluma emitwe biki, kati ngenda kubanga mbabuulira. Naye nyina ekintu kye nalaba ne kinneewuunyisa. Kabaka yatuuka mu maka ne bakola ensonga zonna ze yali abayamba, abalongo baali babafuukidde ekizibu n'abaako bye yakola ebyo yali abayamba, naye nyina akatambi jjasa okuba updating okubakakasa nti omulangira Kateebe ne support gye mwamuwa ne support gye mukyayongera omuwaka airtime enkuze mumuyambye azeemu omutwe gwe okumuweereza weewali ekizibu mu Buganda n'agendayo Obuganda bukole ki butereere mu mbeera mwe butereerera. Twaliko mu maka ago gesijja babuulira galimu nti galiwa n'asiima ogendayo. Omwami yatuyita yali akazaala peya z'abalongo ndowooza 6 nga kuliko 4 z'abaana abalamu ate nga sinti ba mukyalo omu yabazaala mu bakyala ab'enjawulo, kitegeeza kiri mu ye. Ate n'azaala ne peya z'abalongo ez'ebyewalula. Ezo Kabaka n'agendayo okulaba ensonga kireme kuddamu, bonna babeere baana, bino abikkakkanye asituleko bino. Naye nyina kye nalaba Kabaka bwe yatuuka waliwo akantu kenneekangamu nange, waliwo enfuuka y'amaaso abantu gye bafuukamu amaaso nenga gano amaanyi ne Buganda ekyagalina. Nalowooza kamera yange kuba nali nkwata ka vidiyo ndeka kamera ngenda okubatunulamu bonna, ndowooza buvidiyo bwe mujja bwetegereza. Kabaka Kateebe mbategeezaako abatumidde
nze nno nsobola okubeera naye buli lunaku Katonda lwampadde, kubanga okunyigirizibwa kwe yayitamu Kabaka nakizuula nti ajja kwetaaga obuyambi bw'Abaganda. Bwe bamuyamba ne mumukolerayo ke mumukoledde, n'addamu okufuna ku kanzu etegeerekeka esobola okukola emirimu gy'ennono, n'afunayo kagatto. Kati ngenda kusinziira ku vidiyo eno mbasabe. Nakizudde twamugulira engatto ez'emikolo zino ezaali ennungi obulungi era nnungi, naye waliwo gy'aŋŋamba okumutwala nga nsozisozi nga tewalinnyibwayo ngatto. Nsaba omuntu annyambe angulireyo olugabire. Jjukira Kabaka ayambala sayizi 9, munoonyezeeyo lugabire, mumugulireyo lugabire, munoonyezeeyo bipushini shoes ebyo byasobola okusikamu ekigere n'agenda ku mayinja eri gy'atera okugenda, naye ng'abitambuza awatali kusiba ngatto, kuba zino ze mwamugulira zaalina. Yalina engatto yeri gye mwalaba gye twatandikiramu, beebaza nnyo. Kati nsabayo bipushini, omuntu yonna asobola otugulirayo bipushini ebyo, bijja muyamba. Oba ne bye bayita scholars, bino by'ogula obuguzi oti n'olinnya, kubanga yazzeemu okutambula. Ate wonna sijja balagayo olw'ababbi abo abanoonya ebyobugagga abajja okugenda mu bifo biri ne mu maka ag'enjawulo gy'ajja okugenda. So waliwo bwe tuba tutambudde oluusi waliwo ku mayinja ago ag'omuwendo ag'ennono ag'amaanyi, ate bwe nkwata engatto, bwe nkwata kamera, bwe nkwata engatto, bwe kwata kamera, bwe muteerawo endala, so mbadde nsaba tumweyo variety. Nkowoola mmwe mwenna asobola okungulirayo bipushini ayambala size 9. Bw'oba oli mu diaspora osobola okumpeereza akasente, osobola okuyingira edduuka ne nkukubira essimu ne nkulagako bipushini eby'enjawulo n'obyesasulira wali mu dduuka wennyini wendi, era mummanyi bulungi. Naddala ebyo bwe mba sirina programu emu ebibateeramu byonna, ate oyo abikoze mukolera ka vidiyo ako ng'ekyo nkituusa. Obweyamo bwange, waliwo omwami yannenya, kale yannenyesa bukambwe, ekituufu yanvuma, naye ate nze saakitwala bubi. Yali mu diaspora eyo n'aŋŋamba, naye Abaganda nammwe kati omusajja gw'oyagala omufuge buli kimu gw'oba okimutwalira. Nedda, nze siri wa security, ate ekirala n'ebize bimugoba okutuuka okumugobaganya sibimanyi. Saalyagadde kubanga nze naviirako omuntu eyamuleetera obuzibu, so nga simusindikidde muntu bamukubire straight away. Nsooka ne nkubuuza ate naye ne mmubuuza, ne mubuuza waayo waliwo wano omuntu agambye bw'ati ne bw'ati, tukoze tutya? Era abamu besikubira aba yaŋŋambye nedda. So n'olwekyo abamu besikubira banaye mbasaba oddamu n'onkubirako, kubanga bwe mba nkola bino nga nagino ngikola, okola gino nagino obutagireka. So kubategeezaako oluusi mba nkola mirimu egyo. So saabaggalira, mbeetondera saabaggalira nti no temumukubira direct, mwali badde mumukubira direct, naye ekisooka waliwo mumukubira ng'ebifo ebyo tebirimu network, biri scrambled ng'ali eyo oba mu nsozi oba mayinja oba luddawa. Ekyokubiri simu sajja nnyo wa bigambo, mujja mukaluubiriza. Abamu kubanga mwogera nnyo, sijja kubagana mwogera nnyo. Abamu mulina ebizibu ebibalumye, temwogera nnyo lwakuba mwagala kwogera, wabula mulina obulumi obuwanvuwa n'okusinga kyasobola obbakolera. Ekirala, Kabaka ono asaavinga Kabaka munne oli, lwakuba mwamusanga nga muntu mukkakkamu, naye singa yali nkola entuufu gye mumanyi yalibadde akola mirimu gya Ssaabasajja. Naye kye namuzuulako, buli kizibu ekiruma omuntu aba akirinako solution. Bino ebirwadde ebibaluma simanya biki, nze oluusi ntya n'okimugamba, naye amaana n'aŋŋamba lwaki tiwaŋŋambye, kubanga eryo eddagala ndirina. Ate abamu nkubere mugamba tumuwe ssente meka, buli kimu tekibalibwa mu monetary value. Newankubadde wabaawo akasiimo n'olukulu omulekera nti lukume ekyoto kye kyake, naye ate tekitegeeza mbu nno temunziza mu ebyo, eri si bizinensi, si Kabaka kugira bizinensi. Kaakati obutambi obwe mbadde mbalaga yakyalako mu maka agamu, n'abalina ebizibu bwe bityo musobola okumunoonya. Si nsonga nti nno emirimu gy'akola, naye nakizudde bw'aba akiyambye abalala, nammwe abalala, why not? So ojja kusobola okunkubirako akasimu onnyonnyola ebyekirangira ebyammwe, onnyonnyola bunnyonnyozi ne mugamba ebyekikopi ebyaffe era onnyonnyola bunnyonnyozi. Waliwo abagamba nze obulwadde buno bwe buti, ekyo kirala n'ekya Kabaka Kateebe kirala. Era n'apudeeti eno gye nkola si yakubalagirira muntu, wabula yakubagamba nti yaddamu okuttukiza ensonga z'ennono. Akabaani, emiti egyetaagisa, yaddamu n'agikuma ebyoto. Njagala obbategeeza abatuwadde ku nku, kubanga asenyera ekyoto kya Kabaka yakoowa. Kabaka alina okubawo akaseera konna, so mukitegere nti kyafuuka mulimo gwammwe gwa lubeerera. Neebaza nnyo abaŋŋamba nti kandeete Enkulu, akuba ate muyige spirit eno, yiga okuwaayo nga tolina kyogoba. Leka ati isi osooka oweeyo kyawukane n'ekyo kyogoba. Naye abamu ankubera ŋŋamba njagala kuwaayo enku zino zinnyambe zintereeze.
yes zisobola okutereeza naye nze bwe nagenda okutunulira Kabaka ono si kye nagoba kyali kirala nti bannaaye era n'ebintu bino sibagamba nti no mubiwe obwakateebe nti ne Kateebe oba aliddako naye byalikozesa nabagamba mubiwe ono atudde mu bwakateebe kuba yanyigirizibwa ate nga takkirizibwa kukola takima amazzi takola kikuba Kabaka mukimanyi naye okunyigirizibwa kwabadde anyigiriziddwa ate kubadde kumutuusizza mu mbeera nti Ebyo yatuuka n'okubyekolera osanga Kabaka yeeyoleza olugu mpozi omukadde Olivia yali agamba Kabaka Kateebe agira bwati ne bwati n'omusanga musajja watwali wali obukkakamu bubeere kubeera mistaken na buvunaanyizibwa bagamba ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka bagamba olwo nga biyise kiro simanyi kye baali bategeeza kantwale no literal meaning nti ne Kabaka asobola okuyambako ne yeetikka ekidomola but emisana nga abantu bamulaba talina bikolo olwo yatuuka ne mu mbeera okutuuka nti nno yabyekolera sekintu ekyo nkibabuulidde njagala okubategeezaako mwenamu today's update tulina mukwano gwaffe omu nakuba omulango ogwayita nti muyambeeko Kabaka afuleyo entambula bwe ntambuza Kabaka Kateebe mu kamotoka kange nangamba jangu eno naye njagala okubategeeza nja kutuuka ekiseera nange mbeeko wenkoma olw'obuvunaanyizibwa obumu oluusi ayinza okuba nga alina gy'alaga nga tobuvunaanyizibwa obwo nange nnyinayo obulala obutagenda kunzikiriza kutuukiriza ekyo exact so nali nsaba nti tumugulireyo akamotoka era neebaza Munnayuganda gwe sinaba kwatuukiriza linnya yatuweereza ebifaananyi by'emmotoka gy'ayagala Kabaka tumuwe naye si nti yagituwa wabula Munnayuganda ono yalinamu ebizibu ebibye n'atuuka n'arealizinga nti obuwangwa buno ennono esalanga kagirita kati Munnayuganda ono alina omuntu gw'ayambako okumutundira emmotoka eri mitundu byawe ntinda mu bondi yatuweereza ebifaananyi by'emmotoka ey'ekika kya Wish modo yangamba oba ya 29 n'atugamba nti bwe tuba tulina akasente tumusasula akasente ke yagigulamu awatali kutujjako goba nalimu mu kyo nti nno emmotoka eno yagijje Japan nga agiguze miliyoni 12 kati miliyoni 12 ezo bwe yagituusa wano esasula omusolo gwa miliyoni 25 miliyoni 15 esasula omusolo gwa miliyoni 15 wano Wish nti gwe sasula mu gavumenti bwatyo bwe yantegeeza era nakyo bw'aba tiyangamba si kituufu namwe era mumpabule nze njogera exact nga bwe yakingamba nangamba singa musobola okumpa sente ezagigula kuba nange ya mukama wange ne mwesasulira n'omusolo wano Kabaka tusobola omugulira akamotoka ako ka Wish akatanywa nnyo mafuta ne tukatereeza ne tukasitulamu abamanyi okuvuga emmotoka ezo mukimanyi nti eba nnyimpi mpaayo akasente wagalaje n'agirisituliramu n'akola kitusobola naye era nagenda okulaba ng'olugendo lw'ennyingidde lwa miliyoni nga 28 n'okusukkawo kuba ate bw'ogijja eby'Uganda obimanyi oteekako bigaadi wano mu maaso tebakutomera mabega oteekako gaadi tokuba livansi n'ogyasa amataala emitta engeri gye tukolera mu nfuufu n'ebifo by'obuwangwa ebisinga biri eyo mu ttale emitta ogibikkabikkako gireme kaddiwa mangu ebyo mubimanyi abaguvuga emmotoka z'Uganda abannabulaya ndooza museka eno munange waliwo n'ebikava ebitali by'amasaffe nga tukavalinga lwa nfuufu kuba tuba tugenda mu nfuufu oba onna bw'obuteekako n'oteekako ne ka saaviisi kirekira kyetera okuteekamu ye noteekamu ne ebintu bya Kabaka Kateebe mbimanyi n'agenda n'ateekamu n'ensonga enkulu eri mugimanyi ey'obukuumi ng'ekintu kitambudde naye njagala okubategeeza nti emmotoka eyo bakiŋŋamba era nkwetondera nti nno saakyangwira speed kuba oli yampa access nangamba jangu emmotoka ogirabe saakyangwira speed kubanga kyalimu ate okunoonya miliyoni 27 nenga abantu banaakola batya yes basuubiza naye baba n'ebizibu bingi abantu abali mu diaspora nga abakolerera ffe sente ze bakola ate zibaweereza eno oluusi obagamba n'ogamba siibafuukira ekizibu ekyo nakyo weekiri njagala okusinzira ku vidiyo eno bategeeza nti mwalaba Kabaka Kateebe bamugoberera Lubaga ku ttaka lye yiika ne bagitwala ne bamutwala eyo nga bwe nababuulira ne bamufunira akawugira gye bamuteeka ku 65 oba 65 kali katini bwe kati ngawo n'azimba ennyumba ey'ebisenge ebina n'emalayo nga tolina yadde compound bamuteeka twafuna omuzira kisa munnaffe gwe sijja kwatuukiriza linnya ali mu M.i.S.O eyo n'atuwa ettaka twasiima bwongerwa yatuwa yiika y'ettaka eno gye yatuwa erina okuweebwa Kabaka Kateebe sinaba kumutwalayo yampeebwa era nenkimutegeeza era naawe okimanyi tweyanza naye nasaba abantu nti njagala saagala bigambo byakwogera bwogezi njagala Kabaka Kateebe tumukwatire ekyapa kye ekyayiika y'ettaka
we baatuwa ettaka waliwo acres 2 naye baatuwaako emu nga yeyaffe ey'obwannannyini era yagituwa n'aŋŋamba mukola kimu noonya ssente musaveeyingeko yiika yammwe muwandiike ekyapa si mu linnya lya kanka kanaŋŋamba ajja kulinnya ennyonyi ajje alabe ng'erinnya waliwo Nakibinge kuba ye Kabaka Kateebe gwe yaliwa si nze n'aŋŋamba naye omulimu gwe nkukwasiza guli gumu gwe noonya akasente ka saveya namufuna saveya n'aŋŋamba nti okupunta ettaka eryo n'okuli processing ebiwandiiko kitwalako emyezi 3 oba 3 oba 4 naye ajja kwetaaga $4,200,000 nga singa muwaako $1,000,000 agenda n'asaveeyinga video y'okusaveeyinga ngenja kugibaleetera nga Kabaka agenzeyo ye kennyini kuba ye yenna nnyini ttaka sinze nze ndi cameraman ate mbawa updates nze olw'okuba nnyina kimu nze nnyina obwagazi bwe mba njagadde omuntu mba mwagadde era mukolera ebimu ne bye mulaba nkolera abantu nze mu bulamu bwa bulijjo sibirina yes sibirina omuntu ayinza ogamba bakanga babazaala famire ngaga omusajja oyo waliwo abansibako n'ogw'obubbi yabba ssente bwe ziti alina era ebintu ebimu bye mulaba nkola sibikola naye mbikola kuwiru kubanga si byange singa omwami yatuwa ettaka yaŋŋamba nti kanka kankuwadde nze n'aliganya okulitwala ze singa natuukayo nadda singa nadduka that's why mbagamba guno gwe gwange nammwe mukole ogwammwe tweyanzeege abantu mu diaspora omwami ali mu America eyo when the time is right ekyo tujja kibagamba olw'obusabotage nga plan zaffe so twali agadde mu mwezi guno ogujja weeks ezisigadde ku guno omwezi nyinawo ebintu bibiri ekisooka nze ne Kabaka tujja genda okulambula emmotoka eyo wiishi gye baatuwa era ebifaananyi nja kubibawa ng'agenza okugiraba okusobola okubakakasa nti bwe mumuyamba ne mumusonderako akasente ne kasobola okugula akamotoka ka wiishi mujja kukimanya nti Kabaka wammwe avuga ka wiishi kawiishi ka bbulaaka ke baatuwa kati baatugamba tukasasula $1,012,000 tukasasula n'omusolo gwa wano $15,000 ebyo bwe tunaaba tubimaze n'abali mu mmotoka ndoza mumanyi ebeera empya ng'era esoma linnya lye logbook ng'esoma linnya lye addemu okukola emirimu kubanga obusobozi obwo obusigadde akyali musajja muggumivu n'emmotoka asobola okugivuga ne yeegendera olaba kati bamuyita mikolo gy'ennono n'atambuza ebigere lwe sisobodde kumuvuga agenda n'atambula ebigere n'agenda n'alinnya takisi eya bulijjo naye kinswaza so oluusi ntera okugyawo emirimu gyange ne ŋŋenda ne mutwala ne tutambula byonna ne mbyerabira simanyi nange oba ye calling yange nange ekyo kyenkola kakati ekyokubiri liri ettaka lyo tulinawo yiika y'ettaka gye twagala okuteekerateekerako amaka ge ag'obuvunaanyizibwa ag'obukadde era we baagituwa yiika eyo yagituwa yatuteerawo n'enkola eyeetaagisa nze alina obbikolako oluusi nze embeera bize ne yagituwa dda nga njagala okubategeeza ng'ekyo nkimaze nayina abantu bange benjagala okuyitamu ab'ekyama mbabuulireko ensonga eyo naye kati kanjifuule yalujjudde kuba mbabuulira bingi mu bikwate mpola tubadde n'ekya muganda waffe tubadde na bino naye nze mbibateerawo okusobola okubikola so saveya yansaba $1,450,000 ezo nga zijja kumuyamba nze nja kusobola okufuna amafuta aganaatutwala gye baatuwa ettaka eryo era nja kusobola obbakolera entambi zino n'okusupervisinga omulimu n'okubekinga sure nti Kabaka ekyapa kye kimutuukako era nja kukibalaga nammwe abasobola okukisaakinga kubanga tosobola kulimba abantu ba mulembe guno bw'omulimba nti ettaka twalimuwadde nga sitwalimuwadde omuntu asobola okukola saaki kati era mukisaakinge mukirabe ebintu bino temubiwanze nange akanga omuntu kampadde kye natandise nga neebaza abakyala bali atera okumpayo omutwalo kaka kakuwadde omutwalo nkuwadde 5 bwe bityo bansanyula nnyo nange oluusi nsanyuka munnange oli bw'aba alina kampaddeyo kakati era n'ekyo neebaza nnyo mukwano gwange abeera mu Falkland mu bizinga yes Falkland Islands munnange bwe olaba vidiyo eno kimanye nkwagala nnyo situlabaganangako mu bwenyi maaso ku maaso naye ekintu kye waweera Kabaka nalimbulako $12,000 era nakimaliriza ne kitambula nkubuulidde bulungi kyatuuka munnange bwe naagendako ewa Kabaka nja kukubirako kasimu ensonga eyo ojja kugiraba nti yatuukirira lwakuba kiri tekyatuuka wabula nalaba nga bwe ndiwisa akasente kano kayinza okufuna ebizibu n'enkolamu ekyetaagisa nteekaamu obwesige nti nakola ekyetaagisa ekijjamu ekyo kyennyini kye wamwagaliza so mbategeezaako abantu baffe awo we tutuuse ku katambula baakatuwa situkalambulanga olw'okuba nti natya $27,000
nti nno twalibanga tubadde tulina ebizibu ebirala ebyokuddaana wano era bwema musobola nja kusobola okukabalaga motoka wiishi munaffe yagituwa eri mu bondi wali entinda n'aginkubira ebifaananyi n'agindaga era n'ambuulira ekyamazima sente ze yagigula eri nezo wano zibasasula omusolo ze tuba tuwaayo zokka Kabaka akamotoka ako tukamuwe mu logbook mu linnya lye sirya kanka kasiryani si Buganda biki kati aka akamotoka bwe tunaakamuwa ensonga mugiraba zijja kutereera kubanga Kabaka kambabuulire waliwo omuntu eyambuuza lwaki ta promoting ennono yaffe n'agaggawala ennono tebatunda ntunde si bya makanisa gano gemuwulira nti leeta ekibbo na pasita nga tannabana kusabisa ssaala n'emu asooka n'awunda ekibbo ekinene asooka n'ateekawo ekibbo awo ekinene ate kiba kimu bibanga bitaano z'osuulamu tezidda mu Bukatuliki twawangayo ekiweebwayo naye nga mu Bukatuliki twatwalanga ssente mu kibbo waffe mu kyalo tulina kyaki kwe tusabira bagiyita Lwannunda Sub-Parish oyita mu Kitengeesa naye sente twaziteekanga mu kibbo naye we najja eri e Kampala ne ŋŋenda mu kyaki emu eyange enkulire ey'Abakatuliki nakizuula nga baakola obuntu nga bw'okayingizayo akapapula tokyajjamu baalansi naye kitegeera ati abagobereza Abakatuliki baali mufuuse banyazi ng'oteekamu ak'olukumi n'ojjamu omutwalo so n'abafaaza ne bayiya ne bagamba abafere b'ekkanisa bano situjja kukola ki bagiramu kakati waliwo omuntu yabiŋŋamba n'aŋŋamba Kateebe lwaki takola ensonga z'obuwangwa abantu ne bamuwa ssente ennono tebagitunda kyemutamanyi nti waliwo n'ebibonerezo ebijjira mu muntu alina obuvunaanyizibwa bw'ataatuukiriza obutonde bwe yatondebwa ffe tumukolerere era tumuwe era kyaweebwa tekidda akasukka omumiro tekabalwa mu nkola eyo mwe tutambulira naye gwe yaŋŋamba nti omuwa amagezi agende walinga ŋŋamba nti naye afuuke nga bano abapasita oba abasawo abafere abajjako abantu ssente nti nze okuwonya ettalo ndiwonyeza emiliyoni 15 ne babakubba simanyi ekizimbe kyo nkikola bwe nti ye si byebyo era n'abankubirako ebiseera ebisinga amagezi g'okuwonya ekyo ekiba kikuluma takukolera wabula akuwa amagezi kubanga bino abimanyi mu mutwe ate namuzuulako kimu nti akimanyi nti waliwo n'ebimu bye bamusinga era yeebuuza so njagala okubategeezaako nti kino kyali kyalina okuba era akikolanga bwe kirina okubeera so tumuyambeko mu services era mmwe abategeera nti eggwanga lyammwe liggwawo olw'okubanga terigoberera egy'emitendera egyatandikirwako gye basanze eggwanga lw'okusobola okulaba okubanga nga bagira enne ebintu abantu babizubya nali nsoma physics waliwo principle gye bansomesa bagiyita matter is neither created nor destroyed nti ebintu Katonda nga nze bwe nti bwe nakitaputa nti ebintu Katonda nga bwe yabitonda ku lubereberye toyina kyoyongeramu toyina kyojjamu gwe ne bw'ozaala abaana 10 n'oyongeramu abantu 10 era bamala ne bafa ne badda mu ttaka gwe ne bw'osena omusenyu n'ogusena mu Lwera nga woguleeta e Kampala at some moment bwe nali mu university nali student wa geography baŋŋamba nasoma ecosystems nensoma hydrological cycle ti amazzi gano gwe ne bw'ogakanyuga gwe ne bw'onagafumba mu seppiki ne evaporating ne gagenda oba togajje mu nsi gagenda bugenzi waggulu ne gakondensi nga ne gakomawo mu nkuba so Katonda ensi yagitonda mu balance ebintu byamu mu ebiri ekitutta nti waliwo abeefunze ebyali badde ebyaffe tojja nosanga nga Kabaka Kateebe waliwo eyeefunze ebyali badde ebibye n'atuuka n'okwagala okwetuuma ekitiibwa ky'Obwakatebe era n'atugamba emikolo gimuwuuba bamuteekateeka simanyi ani ali Buganda amenya so ye information eyo gye mbadde njagala obbawa mbakubiriza nga mbasaba bwe twawula olugambo ku reality tujja kutambula bwe twawula aboogezi ku bakozi awo nawo tujja kukola ki tujja kutambula bwe twawula kino ku kino awo nawo tujja kusobola okukola ki okutambula so mbategeezaako nga mbasaba ensonga ezo zonna z'ensonga eziri straight kino ekya Kabaka Kateebe ababadde bakitambuza abadde bamuwayo airtime mweyongere kuba tulina omuwendo gwe nasalawo tumulabirize ogwa buli wiiki akasente ako kaba kagendawo okusobola okumuyambako mu bulamu bwe alina n'abazzukulu baweerera nalina abazzukulu 2 baweerera nali wakubazaayo ku ssomero naye ndwala omusujja mbadde ku kitanda naye navaayo naye nalina okuzaayo abazzukulu abo ku ssomero bagira oluusi ne bamunyiganyigamu naye yali teyabaŋŋamba olw'okuba yaŋŋamba ebyenno nate sibigatta mu bya buntu abo abaabandyetera tujja kulaba bwe tukwasaganye naye era nalaba ngaliwo okunyigirizibwa munnange natunula mu ka uniform k'omwana omuwala katwala ku ssomero nga n'eriiso liyitamu bwe riti ne ŋŋamba bannaaye tunaakola tutya ddala tunejja tutya mu mbeera eno gye tukola ki gye tulimu naye kale mbeebaza nnyo akaseera ke mutuwa ne mulondawo media choice mbeetondera nnyo bennyiiza nga byenkola temubyagala kati waliwo ka vidiyo ke ngenda okusemba nako
omulangira ate nga mulangirizi Professor Wasajja Kiwanuka nakola naye program n'agamba nti ye tamanyi mulangira Nakibinge Kimbugwe tamumanyiyo mu balangira era nampa n'obujulizi bungi naye Ensonga sijjagirwako bwe nali ndaba okuwabulwa ye video gye nasoose okulaba ey'omulangira Kimbugwe nenjibeerako akaseera akawanvu kuba ebimu ku byabadde biri as a result of my show nze sikola shows ku intimidating kola ki ntambula n'amazima kati omulangira oli yeyayogera obuzaale bwe n'agamba nti Nakibinge ye simulangira yeerimbika mbwerimbisi era omulangira Nakibinge naye najja n'ayogera kyayogera abantu ne bateekako comment nga bwe mulabaawo video yeyo gye njogerako nga mugirabaawo nabadde ngiyisaayisaamu but specifically I will concentrate on the comments that mention me. There are certain comments that directly mention my name. Omuyabuze Kabaka yani yenze ali ku video eno. Ekyo nakyo mukitegedde, that is the answer. Kabaka yani yenze. Ekyokubiri mu video eyo naleeta nga bwe mbaleetera ono n'ayogera n'oli n'ayogera but that's the essence of making sure that people decide mwe mwakinjigiriza edda nakolanga video nga ndi biased nga nze nyina kye ŋŋamba nga kyenjagala muwulire abantu ne muŋŋamba nti ffe tuleeterenga video twesalirewo that's what exactly I'm doing so mbaleeta naye tekitegeeza nti I should jump oba nyina kutuula buli kaseera nti nyina kutuula mwoli kyandagidde yesu osobola okukiŋŋamba naye oŋŋambanga kyamagezi kuba newankubadde muŋŋamba naye ate nze nsalawo so ebiseera ebisinga muŋŋamba bw'olabanga sigendeddeko either ekiseera kyakyo kiba tekinnatuuka oba saakirabyemu magezi ze answer ezo bbiri naye nga ngendera comments abantu ze bataddewo ye kaakafaaki yes the same happens omuntu bw'oba olina ky'ogamba buli omu mu lugendo lw'okutereeza akola omulimu gwe mbeeyanzizza abalaba nti waliwo omulimu ogukoleddwa n'omuntu gwe mba mbaleetedde mu meepime nga musinzira mu bigambo byayogedde mbeebaza abakoze comment ate ku vidiyo eyo eyakoleddwa bannaffe betukola ku online bagiyita alternative talk I think it's the alternative media alternative dig talk I think it's like that alternative digital talk that is the thing so nabo bakoze ekyo kyekimu ng'era bwe appreciating abantu abalala ffenna tulina okukolera eggwanga lyaffe ate Katonda atuwadde internet eno etuwadde omukisa okuba nga tu-expressinga views zaffe namwe abateekako comment mbeebazizza so omuntu oyo gwe naleese mumujajinga okusinziira ku bigambo byayogedde mujajinga nga muwewa ebyamagezi n'ebitali byamagezi ate era mulina okubeera ne alternative ng'aba alternative so wano musobola okugenda ne mukiraba ate ne mufunayo n'endowooza endala mwe ne mwesalirawo ne mukola ekituufu so side y'aba commenting nga mbeebaza ne comments ze mwataddeko nazirabye n'abanenya nabalabye naye tonnenya kuleeta basayidi zonna nze nakuleetedde so tobeera kiiso kya mbuzi kirekerera agibaaze ne kitunulira kirekerera agisse ne kitunulira agibaaga ono abaagako eddiba baba baagisse edda kati ate omuntu we baba gutadde wali gutunulira ono akola ki ajjako ddiba so muleme muva kunani issues ekibalemesa oluusi okutegeera ensonga mulekerera bye mulina okutegeera ne mutegeeramu ate birala so tambula n'ekyo bwe kirina okutambula tegeera by'olina okutegeera be guided with the right people kubanga buli omu kyayogera oluusi kibaamu ensa don't give a deaf ear buli omu amatu okusengejja kubeere kukwo olivunaanibwa kyenkanyi bw'oliba by'osengejjeza tebyalimu makulu nga twakuwa ebyamakulu so omulangira Wasajja yayogedde ekigambo kye waliwo n'akantu akampeereddwa omulangira Wasajja yampeereza ka video n'agamba nti bw'abanga Nakibinge awakanya bye namwogerako ng'omulangira mulabe akafaananyi ako ye lwaki sikagira wano kubanga it is always evidence against counter evidence malo kulaba omulangira Professor Wasajja Kiwanuka yampeereza kalenda eyo gye mulaba kalenda gye yampeereza eyo eraga nti omulangira Nakibinge ye nti approvinga byayogera mu video yange nti omulangira Nakibinge si mulangira ye bw'atyo bw'agamba waliwo kalenda eno yakubwa mu 2017-2018 nga baali bagisaplayinga mu lumbe lw'omugenzi Namutebi Kisitu oba yali w'e Masaka eyo omugenzi Namutebi Kisitu bwe yafa n'amaka ge gaago weegali amaka g'omwami n'omukyala Kisitu weegali ab'e Masaka ndooza mugamanyi ne bateekako abaana b'omugenzi eyali afudde ne keesi kweri kalenda yali ya 2017-2018 mu baana abaalagibwa nga be b'omugenzi Winifred Namutebi Kisitu mwe muli
abaana b'omugenzi mulimu ekifaananyi kyoyo wasajja gwagamba nti si mulangira era ye agamba nti mulangira Nakibinge. So kye kimu ku bye yampadde n'agamba nti kanka baba bakuwakanya mu program gye nakoze, that's not your role, gwe tulage. So ekyo kiprovinga kiri ye ng'agezaako okuprovinga ekyo kya proving era kye kino. Eno kalenda 2017-2018 omugenzi Winifred Namutebi Kisitu ne lwe yazaalibwa n'amaka ge gaateekebwawo, omu ku baamulekwa abaaliwo yoyo Nakibinge K, omulangira Nakibinge yani Nakibinge Kimbugwe, waliwo ne K wakati. Nalabye video ng'agamba ekyo kitegeeza Kaaya nga nnyonnyola amaka ga Kaaya. Kakati ndowooza ono yali nnyina Winifred Namutebi Kisitu mu maka ga Kisitu. So kati n'oyo bw'atyo bw'agamba. So I don't know either kifaananyi kya Ssensekere nga Fumulyamu Nsonda bwe yagamba nti nno muzzukulu wa Muteesa era naye n'akinnyonnyola. Waliwo edda nali nkola pasita Ige, waliwo omusajja yajja n'agamba nti afaanana Muhammad Nsereko era n'aginnyonnyola. So I always say don't kill the messenger. Totta gwe batumye omulagiri watattirwa. That's why they say omulagiri watattirwa. So ze wenkolera video gwe sengejja kati ne kakalenda kano nkakusuddemu awo nako mwongera okubaganyiza ak'ebirowoozo. Nsaba aba alternative digital media oba alternative digital talk kakalenda ako namwe mukanoonyeeko mutunnyonnyole lwaki omulangira Nakibinge ate ali ku kalenda ka gundi bwe kiba nga saakiwulidde bulungi ng'ono ye maama we, ekyo nakyo kibeere nga kyogerwa. So omulangira Wasajja Professor yagamba nti oli mufere alimba, oli naye n'ayogera ekikye. Those are some of the issues eziri munda ez'okutereeza naye tezikwatagana ku biri bye tuba tugoba. Ekyo nakyo nkiyisizaawo ku lwa bannange bwe tukola wano, abatulaba, abateekako comments, abatuwagira, nsembayo mbeebaza ne sekwebaza. Mwebale kuyimirizaawo mirimu gye tukola. Ffe tulina budget za gavumenti, tetulina we tujja ssente, wabula bw'okubira ku muntu n'omugamba nti Kabaka alinako w'ayagala okulaga wano ne wano. Abantu nno be basuggestinga ffe situgamba n'agamba wayi nkuweerezeeyo ku mafuta. Bwe mundabira ku mwana mulenzi abeera Falkland, bwe mundabira ku mwana mulenzi abeera Ennyo Caledonia, n'ensi ze nabadde simanyi nti gye ziri, waliwo n'akazinga akamu ke nalabye nti abantu balaba Abaganda bannaye. Abaganda oba lwaki mudduka mu Buganda? Abaganda bajjudde buli wamu. Bwe mundabira ku mukyala yasala akawalaate Scotland eyo, ne mundabira ne ku mukyala yazaala Faaza eyo Boston, ne mundabira ku musajja ono yali yakola essaba South Africa, yabe South Africa mumanya yali naye sabo mwinengeri gye muyiyamu, naye bwe mumundabira ku Nakibinge gwe mutategedde gwe ngamba naye nga w'omu America mu USA eyo mumundabira. Bwe mundabira ku Professor we Utah University mumundabira. Bwe mundabira ku Professor waliwo akantu akajja awo ndoze n'aba programu ndala. Abantu bonna mubandabirako mubaneebaliza nti beebale nnyo, beebalire ddala. Wano mu ggwanga Uganda nyongera okusabira omwoyo gw'omugenzi Pasagasiriga oyanjigiriza amawulire. Ntumirako nnyo ku muzeeyi Tamala emirundi oyo yansunsulira amawulire nakati nkyamwebuuzaako. Nammwe abasigadde Ssaako ne muzeeyi wange aliyo mu America eyanjigiriza kye bayita political criminality yampaayo lesoni zaawo. Muzeeyi nkyazeetaaga onkubirangako n'ombuulira bw'oba olwanagana entalo z'ebyobufuzi bano abakulwanyisa bakozesa bukodyo ki naawe nkyazeetaagisa. Neebaza nnyo buli abadde mu production lunaku olwali nze Saalongo Kanga Capital ku lwa Media Choice tubasiibudde weraba. Bazudde bangeri kye bafaanana nkyakyekennenya bamazeeko ebyewungula ntidde abantu balamu ntandike ntya okunnyonnyola ku maanyi gano amatono ge nnina nze atalina ssente nnyingi nti bwe bali nnoonya ndyekweka simanyi ŋŋuumi nti nja kuba nfungiza neetaase nnyimba nnumira sibeeteekera bangula buganzi bammalako ekyagala nakoowa batukuba amagye amavundu anti abatuyekera tulye nabo kano katubagira ongakoza n'owebbwa mwanguwangako nga waliwo ekizibu nkowoolamu abalengera ebiri ewala mubaddewo okulwange